This is Faadi TV UG. Subscribe. Yes, butevu nkwaniza ku Faadi TV UG enkyaliro ngenda kusaba mbi osubscribe nga tusigalenga ofollowinga Faadi TV UG. Ganyingiro nako kakwatagana ku Suzan Makula. Suzan Makula ko Sani Pastor Bugingo. Olunaku olwazi bali sawa nga 2 ez'okumakya. Wali ku mukutu gwa Twitter ko Sani Instagram abaana balina ekifaananyi kye badde batambuza nga kino kirumiriza okubanga ky'ekyomusawo eyakola ki eyaloga Pastor Bugingo. Ngenda kuba nkuwa maasawo ekifaananyi ky'omusawo oyo. Abaana bakitambuza ne bagamba nti Suzan Makula y'ono omusawo gwe yagendako n'atuuka n'okuloga Pastor Bugingo. Baana esimanyi Suzan Makula abaana kye bamukola ennaku zino ku Twitter, Instagram ne Facebook bannange bavuma ono. Bavuma nnyo Suzan Makula. Bavuma nnyo Suzan Makula. Nesse kuvuma yenna bannange. Ennaku zino bamvuma nesse kuvuma yenna. Wabula bavuma Suzan Makula nga basinziira ku bintu Pastor Jessica Kayanja byeyogera. Bintu Pastor Jessica Kayanja byeyogera nti Suzan Makula yaloga ani Pastor Bugingo. Kati abaana basinga kubasinziira ndowooza ebifaananyi obirengera by'ebimu ku bifaananyi bibalumiriza. Ebyo bye bifaananyi bye badde batambuza bali ku mukutu gwa Twitter kw'ossa ne Instagram nga bagamba nti yoyo musawo Suzan Makula gwe yagendako n'atuuka okuloga Pastor Bugingo n'amukyayisa n'abaana be. Era bagambye Suzan Makula ataddamu kwewakana dde n'akamu. Omusawo bamutegedde gwe yagendako. Ebifaananyi babitambuza nnyo wali ku Twitter. Bana ekibakola Suzan Makula ennaku zino bakuba oli ne Ssekukuba yenna. Abaana ku mikutu ogwa Twitter kw'ossa ne Instagram, Facebook. Kati ebifaananyi ebyo by'embalaze emabegakaawo eby'omusawo Omuganda babitambuza nnyo wali ku mukutu gwa Twitter. Bagambye Suzan Makula taddamu kwewakana omukyala kyayogedde Pastor Jessica Kayanja kituufu. Suzan Makula yagenda ku musawo Omuganda alikirawo okwewakana kubanga Pastor Jessica Kayanja yagenze okwogera ekintu ekyo nga ye akiraba kituufu kubanga ye mbu mukyala alabikibwa be bano bapasita abalabikibwa. Era bategeeza nti Pastor Bugingo alekerawo ku defendinga mukyala kubanga yamuloga. Pastor Bugingo nti byakola si bituufu, biriko birimu eddogo ebisinga. Suzan Makula yamuwonga mu musawo Omuganda oyo. Omusawo Omuganda oyo wali ku mukutu gwa Twitter bategeeza nti omusawo Omuganda oyo mbu bamuyita nku nnyingi, mbu ye nku nnyingi. Era mbu Suzan Makula gwe yagendako nga amukyayisiza mukyala we teri Bugingo n'agenda ku musawo Omuganda asobole okukola ki ng'akwasaganya Pastor Bugingo mu ngalo ze abeere nga yamufuga. Bannange kibadde ku Twitter bannange. Ebifaananyi ndozolengera omusawo Omuganda yoyo gubalumiriza oyo. Abaana wali ku Twitter bagambye Suzan Makula lekerawo kwekaza omusawo Omuganda twamutegedde. Oba ekifaananyi bakijjeewa oba waliwo yanonyereza nti waliwo yanonyereza ku musawo Suzan Makula gwe yagendako n'amugwako. Nze naawe naye ng'ekifaananyi ekyo kw'ossa n'ekifaananyi ekyo bagambye nti ezo engalo ezo za Suzan Makula ng'agenze ku musawo Omuganda. Era omusawo Omuganda oyo yamuyambako ezo engalo mbu za Suzan Makula ezo engalo mbu za Suzan Makula. Era mbu awo yali yeebaza omusawo Omuganda we okubanga yamuwa eddagala mbu ekyo ne kikola bulungi nnyo, kino kiba kiriya. Mbu era omusawo Omuganda oyo bamuyita nku nnyingi mbu asange wali ebitundu by'e Masaka wali ensangi, mbu ye omusawo gwe yagendako wali ensangi oba ku Masaka Road kuba Nsangi ndowooza aliranye Kyengera side zaawe Nsangi oba ku Masaka Road. Mbere omusawo Omuganda Suzan Makula yoje yagera n'afuuka okulaba nga akwasaganya Pastor Bugingo n'amuteeka mu ngalo ze ttaano n'amukyayisa buli muntu ow'oluganda lwe n'atuuka n'okumukyayisa abaana. Era abaana ku Twitter bagambye Suzan Makula alekerawo kwekaza. Ekyo kye bamugambye Jessica Kayanja kituufu. Omuntu nga si muloge tasobola kukola bintu nga Pastor Bugingo byakola. N'abaana bano banga tukyabaagala. Ebintu nga otambulira ku ntoli za mukazi gwe wakafuna omupya, omukyala gwe wali naye nga gwe watuyana naye ne mwezimba n'oba nga wamukyawa. Bagambye nedda kituufu ye omusawo Omuganda. Ekifaananyi bakitambuza wali ku Instagram, Twitter ne baava. Suzan Makula simanyi wajjana abadda kuba kati ye Pastor Jessica Kayanja asobola okumuddamu naye bano simanyi ng'ejjana bakwasaaganyamu kuba kye bamukola
kye bamukola bamukasukira ne sekukasukira yenna. Bagambe ekifaananyi tukizudde, teri kwewakana. Bagambe nti era Suzan Makula bwe yamutwalira n'embuzi ennume. Ne bannange simanyi waje binago olutalo lw'abaana ababiri. Suzan Makula osana Jessica Kayanja yatankudde abaana mu social media alinga yatankudde ennumba, alinga yakubye ejjinja mu njuki. Abaana bataamuse batandise okujjayo ebintu ebifaananyi baba babijja by'omwami Omusawo Omuganda oyo balumiriza okubanga Suzan Makula gye yagenda. Era abasinga bakomentinga ku kifaananyi ekyo kitambula nnyo, wali kitwendinga ku Twitter. Abasinga bakomentinga ko bagamba nti maama siko teri kubuuza kulala kwonna ye Omusawo Omuganda Suzan Makula gwe yagendako mbwe yamutwalira n'embuzi ennume mbu ne bagisala. Kati embuzi ennume bwe bagisamba omusaayi ogwavaamu mbu n'agutwala n'akola ki mbu n'agutokosa. Kati buli bw'awa Pastor Bugingo caayi mbu amuyiiramu omusaayi mbu ogwo ogw'embuzi ennume. Biri wali ku Twitter. Gambe buli omu akomentinga ku kifaananyi kye, buli kyasanze kyakomentinga ku kifaananyi ekyo. Biri ebifaananyi bibiri, sina kifaananyi kimu, biri ebifaananyi bibiri eby'Omusawo Omuganda kw'ossa naawe ndowooza olengera engalo ezo, kw'ossa n'egyo emikono egyo. Mbwe yali asaba mikisa nga pulaani ze ziyiseemu ng'asobodde okukola ki okwawulaani Pastor Bugingo kw'ossa n'ani ne Teri Bugingo. Mbwe yali yeebazaani jjajja simanga jjajja nkunnyingi asangibwa wali ensangi mbwe yali amwebazaawo ng'ekitwa akikozi ne kikwatawo kyali ayagala Suzan Makula okulabika ng'akyayisaani Pastor Bugingo kw'ossa ne Teri Bugingo. Mu pulaani ze zaali ziyiseemu era nga akoze simbwa nga zeewo kwebaza Musawo Muganda we era nga amusaba amwongere emikisa egisingako n'egiri gy'akola ki gy'alina egimuleetera okulabika ng'afunza omusajja we Pastor Bugingo n'okubanga atambulira ku ntoli ze. Bannayuganda basinga bategeeza nti Suzan Makula bwe yagenda ku Musawo Omuganda oyo yamugamba afuba okulaba ng'amuleetera okubanga Pastor Bugingo kyayogera kyagenderako kubanga amukyayisa n'ab'eŋŋanda ze, kubanga ab'eŋŋanda ze bayinza okumukola ki okumuwugula n'alabika nga atambulira ku ki ku ntoli zaani n'amanyisa okulabika nga takyatambulira ku ntoli za Suzan Makula. Biri wali ku Twitter, biri ku Twitter kw'ossa ne Instagram kye bakola Suzan Makula bamukasukira ne sekukasukira yenna. Bannange simanyi wa gye binaggweera. Era abaana ku Instagram kw'ossa ne Twitter bagambye munnaye Pastor affe bambi Pastor Bugingo talina buzibu bonna. Pastor Bugingo omusajja mulungi nnyo naye ekimutera okukola ebintu ebyo byonna aliko eddogo ku mutwe. Bamutuuzaako eddogo bamuwa amadagala by'okulya bamutera omusaayi simanyanga gw'embuzi ennume gundi Suzan Makula gwe yafumba munagumuyiira mu caayi gwe gwamuwunza n'okubanga gumutuusiza kwelyesa okukola ebintu ebitategerekeka. Biri wali ku Twitter kugambe Fali TV UG ngenda kusaba osubscribe nga tusigale nga otufollowinga mubeere bungi tumitenge mu video eddako mweraba.